po jako akawuwo. Ng'emu ku nteekateeka ey'okkendeeza ku mujjuzo gw'emisango mu kkooti essiga eddamu ziiri asazeewo okukola ku misango egisoba mu 63 nga gyekuusa ku by'okulonda okulaba nga giva mu ddiiro nga kino kyakolebwako mu bbanga lya ssabbiiti 2 zokka. Mu gino mwe muli omusango omulonzi Abibu Bwembo kwe baali ku mbiranye n'omubaka Kato Lubwama ku bukiise bwe ng'omubaka wa Lubaga South. Alfonso Wini Lolo ne Justice Stephen Kavuma muyadira mbigere bombi omusango guno gwa Kato Lubwama ogw'abalonzi be Lubaga South baguzanyiramu era bakoleramu ensobi. Abalamuzi abasatu abali mitambo gy'emisango gino okuli omulamuzi Geoffrey Kiryabwire, Elizabeth Musoke wamu ne Eileen Mulyagonja mu kufunza obudde balagidde enjuyi zombi okuwaayo okwewozaako kwazo mu buwandiike. Ffe tukumanyi n'ebyabala tebakumanyi bakyakuwa ekitiibwa naye ffe abakiyigirira abakiyigirira Abibu Bwembo tukumanyi twakulopye mu misango egiwerako era ogimanyi. So vaako omuntu omulala atule mu kitebe ekyo n'alemerako naye kyamutwalira emyezi 6 okwepima oba ddala alina amazima n'obwenkanya n'obwerufu okuwulira omusango. Emyezi 6 abalamuzi abalala kibatwalira ssaawa emu. Wano Abibu Bwembo wakuwaayo okwewozaako kwe ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogw'omusanvu, ate omubaka Kato Lubwama anaabaako kyaddamu ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogw'omusanvu, nga wano oluvannyuma kkooti yakuwa ensala yaayo. Anyway, tuli basanyufu nti batuwadde pana empya, batuwadde abalamuzi basatu bapya omuli Justice Kiryabwire, Justice Elizabeth Musoke ne Justice Mulyagonja. Omulonzi wa Lubaga South Abibu Bwembo yaddukira mu kkooti ng'awakanya obukiise bw'omubaka Kato Lubwama bwe yategeezanga bw'atalina buyigirize bumala kwesimbawo ku kifo ekyo. Netumugamba 2017 netumugamba mukyama ati mu butuufu tukumanyi oli mugwagwa oli kagw'ensonyi winyigira mu bikola ebyobulyake. Mu kino yasaba kkooti ejjungulule obukiise bwe ng'omubaka ng'agamba nti talina buyigirize bumala kukiikirira abantu ba Lubaga South. To present the same papers that are here being contested, or he should seek for other papers. Question number 2, what should Electoral Commission do with these papers in any case if he presents the same to them? Mu kwogerako ne Isaac Semakadde yemulugunyiza ku ngeri omusango guno gye guze gutambuzibwa mu kkooti wadde nga kati waliwo akalembereza. Kyakoze tekimutaasa aswadde tumutegedde era tusaba bekikwatako okumukomya. Omuvunaanwa Kato Lubwama atabaddewo mu kkooti ng'akiikirirwa munnamateeka we Luyimbazi Nalukola ategeeza nga bwe bali abeetegefu okugenda mu maaso n'omusango guno. Era tuli wano ng'abalwanyi abalwanirira obwenkanya tetugenda kuddirira olw'okuba nti wabaddewo ebisoomooza, tugenda kusigala nga tulwana mpaka obwenkanya nga tufunye. Mu ngeri y'emu ne munnakibiina kya NRM Nusrat Peru Apondose n'ajjayo omusango gwe yawawaabira omubaka wa Arua Municipal Kasiano Wadri. Nusrat Peru yali yaddukira mu kkooti ng'awakanya obuwanguzi bwa Kasiano Wadri ng'omubaka wa Arua Municipal bwe yategeeza ng'okulonda kuno we kwetabwamu obubbi bw'obululu, okugulirira obuvuyo wamu n'okulemesa okuyegako n'ensonga endala. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kubanga alina omusango mu Judicial Service Commission